mwabitegedde Fefe Busi wakubye oluyimba Fefe Busi man tulaba nti wakuba ggulu ne wakubye Uganda empya anko waliwo vaase yesembayo mugiwulirize nnyo ayina amatu wulira talina matu laba Fefe mwana gwasinga was a president say always the president say uncle say chi president of Masaka City Fefe Busi mwana nkunoonya ngenda kuteeka ku kabineti yange eye Masaka ngenda kuwa ekifo mwana ngenda kuwa ministry z'ensonga za wano mu ggwanga n'ez'ebweru internal affairs ya Fefe Busi mwana abamulabako mu mugameze mazobu muwa mwana chali anti nze uncle Sechi president we Masaka City ate era nga woyagalira nkuweerawo gwe mwana gwe chali goli w'amaanyi nnyo mwana wakubye oluyimba Uganda empya oba Uganda enkadde mwana wakubye tune gwe era bakundabirako bakuŋŋambire nti oli wakabinyeera mwana gwe Fefe Busi gwe mwana story kinaye naye nga mwana munonya ku luyimba lwa chali waffe Fefe Busi yakubye tune ey'amaanyi yagikubadda naye wogiwulire bange yakakati ngero oluyimba luli Uganda empya bamu bagiyita interview ne mwana Fefe Busi oli wakabi nnyo walomboze ennaku y'abantu gye tuyitamu nze mwana nange ndi president ne nange binyigamu nengamba kataba bali bibanyiga kati olonze naye gwe ulirize oluyimba olwo ate Fefe waddala kyalimba byonna byogedde byebiri mu Uganda yaffe kati mwana naye nga Fefe Busi abamundabirako mwana mumugambe nti ze namuwadde ekifo kya internal affairs mu government yange ze uncle Sechi president we Masaka City njija 233 ngenda kujja Masaka ngenda kuzoganya mujja kumpulira ndi president kati nabaleka basooke bo beetereze ate era nga nduddeko mazeeke ebbanga byange nfugira mu mateeka so webito bwe biri naye nga Fefe mwana gwasinga oli wakabi nnyo oli w'amaanyi nnyo ffe tetulina kyakukuwa ovaayo n'okubaka music we kati abantu bangi booba obusizza amaaso katwabadde ne bakyali baffe bano mwana basuubuzi bannaffe abafiiriddwa emmaali natunulidde engoye mu butuufu nga toyinza zizzaawo netunulira engatto mwana njogere kyera ndeke ki naye ng'obuzibu buli awa ffenna tulina okusitukiramu mwana bano abasajja tubasobola tulina okusitukiramu kati twavudde mbu tebikyankwatako ffe twabagamba buli muntu ebyomufuzi bimukwatako oba oli mulimi oba oli mubazi oba oli musuubuzi luli wabaddeyo abantu abalina embeera egamba nze tebinkwatako kasitaali anaanya n'afunayo ebikazi wali ku best n'afunamu eza data netunuzaamu kamera engalooza biwedde mwana afe abamu emitwe mibi twabisuulawo emmwe mwana bane tusitukiremu tukwatire wamu bana abasajja batubba jo nabadde kabaaleeyo naye ng'olabya ddala abasajja ensawo y'amanda amalungi agakasaana mu bimanyi ga 3 n'ekitundu naye ne bajja bagitunda 11,000 aga amalungi obwo bwanda obutini obwo bino byalayisirayisi ate ebbeeri akasawo ke bagira bateka mu nsawo ya kilo 10 mwe bagulira eri eno batuuka ne babusa ne bateeka mu kasawo ka 75 ate nako tekajjula naye nga kyekireetera ekyo transport mungi amafuta mangi amafuta bukyanga gatandika kulinnya tegakkanga gali mu 10,000 nga tugamanyiriddewo naye kati gali mu 4,900 4,885 olwatano mwe temulubala kume nazo ssente olabako 4,500 olwatano olwo omusajja walukubbako ku buli liita omanyi liita gwe zabaako ssente zabaakoze kyokka te shero zaabwe petrol station zaabwe si zaffe bannansi ffe bannansi tulinawo buno booteekaawo buntu kabaawo nakamu ate nabwe era bwabwe badaivatinze wabagenzi okitegeera nti abantu bakyalina ssente ziveeri ajje eno ku petrol station anywe amafuta ateekawoko obwo obutini bwe mulaba ku kyalo kampuni ya muntu ogwo oli nakuba sudi mwotandika ne miliyoni 3 ku petrol station osookola miliyoni 12 ani akusesa gwe ate mmwe nammwe abalina abasajja abawa amagezi abantu otandika ku petrol station obwo ekisooka bo bennyini tosobola kutandikawo nga tolina license bo bennyini license bo baziwa abantu baabwe be bamanyi okitegeera olina okugula ekipipa ekyo kigendamu wansi amafuta ekyo nakulima mu kya 5,000 ani akusesa kiri mu miliyoni nga 4
nnyo genda waggulu wakati w'ennya n'omusanvu mubuleke kubuzaabuza abantu mmwe bana ebyo tusobola bikyusa. Natunulidde abalimi beeyo nga sente zaagala ze bamuwa olw'ensonga talina transport emulweta mu katale kutunda bintu bye. Ebyobulamu n'otunulira essomero lya gavumenti nga lya budongo naye ng'oli alinawo wali ekizimbe maanyi mwana abantu beeyo Kabale simanya Lukungiri ntungamba nabo nno bali bubi. Tuve mu by'okwesuddiya bakuba eno Kampala obukanzukanzu n'obusuutisuuti ne bakulaga nti eriyo waaterera naye bakyali bubi. Amasannyalaze tegaliiyo mu bitundu ebimu. Kale weewaawo nti bwe alundalundayo ente n'agulayo sola asobola okumanaginga ekyo naye kati baakola ewantu watuukira amata bo bagajja eri ku basuubuzi ku layisi ne bagateekamu ekyo ekifo kiri awo ku lw'embalala mukimanyi. Eri liita n'agigula siringi singa 100 n'ajja eno n'atunda eno kikopo ky'amata ya ssente mmeka kiri mu 1,000 ne 2,000 ekyo mukimanyi nnimbye naye beri olwo 100 lwe lugula liita eno najja nayongerako omutindo bulato gwa nusu 5 kyokka eri mu liita musobola okuva mu bulato nga 20 obw'obuwunga bateekamu obujiiko nga 3 obwalato obwo bannange yesaawa gwawoza tebinkwatako bigenda kukwatako ojja tuuka nga newootadde akayumba bakatwala nga newoba ofudde eddaalo lyo balijjawo ne bakulaga abasenda mugenda awe wano ekabuuswa awo wabaddewo ekijja kiramba ne bali batunze ne bagenda tuteekawo bizimbe. Kati so buli mu Uganda buli alimu tali safe. N'oba ovuga mmotoka amafuta gali waggulu ekyo okimanyi oba n'omutwalo onywako liita mmeka nkikulekedde. Mwabaasoma mubimanyi buno obudde emirimu egisinga okukolebwa girimu baana alina diguli alina zi masters. Omulimu ogufuna gwa lutalo naye nga lwaki oba wasoma n'otunulira omuchina yali ku nguudo yeyinginiya ffe tetubayinaawo wano basoma mayinja mwani musome mubeere n'ebiwandiiko byammwe Uganda weneetukotterera bino bijja kuggwa bino byakaseera buseera. Nze mbaagala nnyo mbeera akose President w'e Masaka City sirina nyinyi bingi nnyo byakubagamba naye nga teweerabira ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa January londa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu was always present say mwana tusitukiremu mwe bakyali muve mu kwewusa bino mu abantu agaboziboza gwe muyina mu Kyagulanyi akolera muzeeyi ku ddiru ki gwe musajja gwe nawe mukazi gwe wejjeemu eyo endowooza mbo ayina ennyumba yeefa akatajja tufaako nemmwe mumanyi ssente bali abasajja ze bayisaawo gwakyo tunulira ennyumba eyono gy'alina gw'osula mu ttale gwe ng'osobola okupangisa apartment ey'emitwalo 8 tetuyagala kubeera mu yiyo neba nga biri ebisenge 2 nga amasannyalaze mwegali amazzi mwegali ate nga bya layisi. Mubeereemu bannange muve mu kwewusa okuba olinamu emitwalo 4 omusirusiru waleero wabeeramu n'akasente tatunulira lwankya. Mwe bantu mmwe tuzuukuke bannange tuzuukuke tukwatire wamu bana abasajja tusobola obbawangula nabo bennyini batutya ate bakakundi ka ssente kali mu bantu balinga nga 8-10 ne bawoza tubapimirako bupimizi ffe obulamu bwomwe tetukyabwetaaga kuba kyo bubeeramu nga tetunyigirizibwa afudde n'afa abaakusinga nze okumpa obulamu naye ng'emisolo giri waggulu ekyokulya kifuna lutalo sikulu fiizi omufuna lutalo ebyenjigiriza okubifuna lutalo ebyobulamu bitalo ebyenguudo olutalo entambula ebyobugagga byaffe nga mubibba bubbi at least tubanga abataliiwo ffenna tubifiirwe okitegeera mweri ewammwe waki ewammweyo nga tewaliyo kibba ttaka era oli asobola n'okujja n'ateeka ku ttaka nga lya gavumenti n'ateekako akayumba ne mutamunyega ne wano genda naffe tujje tugenda ku sitesea tuteekawo bupoloti teekawo obuyumba bukonteyina bwaffe toba tunasigalawo. Baagala nnyo wamma mwana.